mwaka 2021 program Omunnyo Ku Makya nga bulijjo Monday paka Lwakutaano sawa 12 paka sawa 4 ez'okumakya tuba okutunda ensonga ez'enjawulo ezo ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda omunsi yonna okutwaliza wamu twongera okuyozaayoza omubaka we Omoro takyali mubaka yekka kati bubaka naye sipiika wa parliament ey'omulundi ogw'e11 obulala okuwangula akalulu n'obululu obwo obwamuweereddwa olunaku lwajjo 310 against munne yabadde amuli ennyo okulyanda yali sipiika wa parliament ey'omwenda n'ekkumi omukyala Rebecca Alitwala Kadaga ku lulu obwo 1997 tubayawuzaayoza alina okuyawuzaayoza omukyala munnaffe Anita Among omubaka omukyala w'Ebukeddeya nga deputy speaker kati oba omumyuka mukulu wa parliament ey'omulundi ogw'e11 ku lulu obwo yafunye 415 ate ne Council Yusuf Nsibambi tugamba bavuddeyo okubanga bavuganya tubayozaayoza Council Yusuf Nsibambi omubaka we Mawokota South yafunye obululu bwobwo 35 ate n'omubaka wa Masekati munaffe Muhammad Nsereko naye tumuyozaayoza ku lulu bwobwo 24 bwe yafunye beebuuza nti leero lwaki ate munaffe Muhammad Nsereko bwevedde nnyo bwe butyo nga ku mulundi ogwasembayo gwa 2016 yasobola okuvuganya ne munaffe Jacob Oulanyah n'afuna bululu obwasoba mu 10 bwali 115 mwabera yafuna 303 ku mulundi guno bweveddemuko ate FDC nabikanga yakoze kyamaanyi nnyo okulabika nti wano Ssemujju yafunye 15 ate wali n'afuna 35 beebuuza nti wano abantu 32 aba FDC lwaki ate ku kya deputy bweyongeddeko ate ku kya speaker nyine ne bwevera tujagala byogerako byonna nze Muhammad Wamala tugenda tutambula mpola mpola olwaleero essaawa zino 12 kuisekeda kikangeemu katandike bwetu mpola mpola muneka akulamuseeko tulabate tuli ensonga ate amakyaga leero aliko Soul TV nkubuuzaako nti wazotya nnyabo ssebo yena akeredde ku munnyo amanyi nze tusima Apollo program Omunnyo Ku Makya bwe tugitandise tusooka n'okuyozaayoza bwana Wamala nteekwa kuyozaayoza abo aba kwasiddwa obuvunaanyizibwa olunaku lw'eggulu Honorable Owekitiibwa kati Right Honorable Jacob Oulanyah congratulations ne Honorable Anita Among n'abalala bonna abasobodde okubanga babadde mu ntegeka eno boolyawo ffe tusobola gitunula eno nga obuwanguzi obw'omuntu omu oba babiri oba basatu naye ate bwogenda okwetegereza buwanguzi obwa eggwanga lyonna okutwaliza wamu kuba olunaku lw'eggulu omukulu gwabadde gwa kutegeka essiga erimu ku masiga 3 agayimirizaawo gavumenti oba olyawo kyolowooza nti singa tekisoboka oba kibeera tekisobose embeera eba egenda ate kwononeka ebeera constitutional crisis yennyini oba olyawo kabeera katyabaga kennyini kuba tukimanyi nti sigwe mulundi bwe kibeera bwe kityo waliwo ekiseera eggwanga lino bwe lyali mu mbeera bwetyo wakati wa 1971 paka 79 parliament eyaliiwo naye embeera nga bwe yali oba olyawo ebyo byetwogerako mu byafaayo nti byali bizibu nnyo so Wamala kaseera akakwekulisa oba olyawo eggwanga lino okutwaliza wamu si Oulanyah si Honorable Anita Among ate oba olyawo si President Museveni oba ekibiina kya NRM mubeere ku Soul TV tujja kukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo yes batunula ensonga eyo abantu bangi beebuuza nti ani yasinze ofunamu mu kino ani yaluzinze Mukyala Kadaga azzaako ki agenda kujjanga backbencher decade 2 emyaka 2 nga mubaka wa parliament ate nga atali backbencher abakyala oba ababaka beka abatuuze bekamuli basalawo okumusindika mu parliament y'eggwanga eyo okuviira ddala mu mwaka gwa 1999 najja nga atambuza ensonga n'okutuuka olunaku olwajjo nga yeetaaga entebe ya waggulu naye kino gyabadde waggulu eyo ebeeranga demotion oba kibeera ki analabika atya nga backbencher bwana bagenze maaso okubanga akubaganya ebirowoozo ng'omubaka owa bulijjo nga si speaker oba nga si deputy speaker mu nteekateeka ezo ebifo byamazeeko emyaka 2 emyaka 10 yali deputy speaker mu parliament ey'omusanvu yali ekubirizibwa munnaffe abadde vice president munnaffe Edward Kiwanuka Sekandi yali omumyuka we parliament y'omwenda n'ekkumi era egyo emyaka 10 abadde speaker omujjuvu kati awo agenda kudda nga backbencher abeera omubaka yenna owa bulijjo
abeera n'atuula eri n'abeera nga asaba busabi okubeera nga abaako kyayogera luli babadde basaba ye okubaako ensonga zonna ze boogera mu parliament naye ku mulundi guno agenda kutuula eri ebitiibwa byabadde atambuliramu bigenda kumuggyibwako liidika zonna n'obukuumi bwabadde alina agenda kubeera ng'omuntu owa bulijjo kigenda kulabika kitya agenda kuba nga azzaako ki munaganda kyayinza okwebuuza nti embeera eyo ey'okuba nti obutiibwa n'obutala obadde otambuliramu obivuddemu life eya bulijjo nga nomos MP oba regular MP owa bulijjo yembeera erabika nga yatuse ku mukyala Kadaga gy'alina okuba nga oba yeetegese oba nga okugitambuliramu oba otherwise ayinza okulondebwa ku committees ez'enjawulo ligo ani okuba nti agenda maaso n'ate mu mbeera y'emu nga embeera akyalina clash gy'abadde alina n'ekibiina ekya NRM naye nga omukulembeze w'eggwanga ye yamuyozayozezza namugamba mama Kadaga nkuyozayoza okuba nti ozezza emyaka 65 sirina buzibu tujja kubanga tukwatagana mpola era abadde oluvuganya gavumenti yabagaye bonna bajje boogere agamba yogera ne UPC nayogera ne banne bali abalala FDC bayogera agamba aba NUP bakyaganya okubanga bakkiriza okugenda mu nteeseganya okulabika nti bamalawo obutakkanya bonna bye balina tugenda kusonga tulengere emboozi ze twakoze olunaku lwajjo twasibye kolo tiimu zaffe tuzeebaza twakoze amawulire gadde mangi agekwata ku byafaayo n'ensonga za parliament okutwalizaamu naye tusooke tulengere katono ekyabadde kololo bwe tudda twongera tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo. The aspirations and the desires of our people to leave a legacy for which you can pride yourself. Okulonda omukubiriza wa parliamenti ey'omulundi ogw'e11 kukoleddwa leero ku kisaawe Kololo nga bigenze okuggwa nga Jacob Oulanyah omubaka wa Omoro awangudde n'obululu 310. That I will at times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Speaker, and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda by law established. So help me God. Oulanyah enjawulo gy'asinze Rebecca Kadaga bwe babadde nnyo ku mbiranye ya bululu 1013 nga Kadaga afunye obululu 1097. 307, 308, 309, 310. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abaddewo okulaba embeera yonna. Kadaga yagenze okujja mu kalulu kano nga teyalondeddwa ab'ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza n'alemerako okujja ku bwannamunigina. Saabalamuzi Alfonso Owenyidolo yabaddewo okukubiriza olutuula luno olusoose n'okulondesa omukubiriza wa parliamenti. Under the doctrine of separation of powers, the Constitution recognizes that the three arms of government can only succeed when they work together without losing their individual independence. Omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Semujunganda afunye obululu 15 bulambirira. Kadaga nga tanasimbula okuva Kololo ayozayozeza Jacob Oulanyah. Okulonda omumyuka wa Jacob Oulanyah kyekigenda mu maaso era aba NRM baleese Anita Mong. Bikunganyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Sorot Television. Yes, tukyatandikaawo naye genza ofundikira essaawa nga 4 ez'ekireeyo mulemeze eggwanga agenze mu maaso naye nayogera n'okulangira enkomeredde nga amaze okuba nga birangira okusinza ku order paper yabadde alina okuba nga yasembayo eri okubaako ensonga zayogera era bwagenza okufundikira ng'omubaka Anita Mongi omubaka omukyala w'Ebukedeya awangudde banne ababiri abadde basigadde mu lukaano okuli omubaka Muhammad Nsereko ate ne munnaffe Kanso Yusufu Nsibambi olwono Nsibambi ate basomesa bonna kitegeeza bonna badde bayizi be
ndoze bavudde bamwana obulubu n'okubeera namba 2 obooli awo abantu abasinga bakyewuunya nti lwaki ekintu kyatambudde nga bwe kyatambudde ne bwe kyatambudde bwe kityo kubanga twalengedde omubaka Betty Namboozi Bakireke ng'ayagaliza First Deputy Prime Minister munaffe General Moses Ali n'abakadde nabo babeere nga baweebwa ensonga eno nandya naga nti I am declining mbadde njagala nnyo onjagalize naye waneebuuzizaako so n'olwekyo sinza genda maaso kutekinga up offer gyompadde era mbadde nsabire nga njireka wadde nga nange ndaba ebitambula nga byetaagamu abasajja bakulu ogenda mu maaso okubaako ennungamya ey'enjawulo naye gavumenti ye yatandise mu butongole kitegeeza balinayo sabbiiti nga 2 okugenda mu recess oba orientation just kubatambuza rules of procedures zinatambula zitya omubaka yeeyisa atya then badde batandika okutambuza emirimu gya parliament mu butongole nga bazina okuba nga baweebwa ensimbi zaabwe ezo okwekubako enfuufu okugula emmotoka ne byonna okulayo ku ngoye zibalina okuba nga batandisa n'ensonga ez'enjawulo tuzayoza bonna abasobodde okuba nga bawanguzi alisibuli yavuddeyo naye neyesimbawo aba muwanguzi mu mbeera eyo exactly kyentandise nakyo nga ngamba nti obuliawo tetusobola kukulisa buka abalangiriddwa nga abawanguzi actually n'aba participating bennyini bw'olaba nga Council Yusuf Nsebambi bw'olaba nga Honorable Ssemujjunganda Honorable Ssemujjunganda yabadde actually mu kintu kino yabadde akutte bendera ya opposition tosobola kimujjako nti NRM teyavuganyiza yokka yabadde n'abadde ku ludda lwaki olwa opposition so ate n'okulaba nga yafunye obululu 15 ng'oyinza okubutunuliranga ki ng'obutono naye ate munange obululu obwo okufuna obululu obwo si kyangu waliwo abesimbawo waliwo asobola okwesimbawo n'aviiramu awo nga tafunyeyo kalulu n'akamu naye bwana wamala ndowooza ensonga waliwo issues oba key points zotasobola kubuusa maaso ate zondowooza nti oba oliawo twogereko nga tetunakuva wano ensonga esooka yeya President Museveni ne Honorable Kadaga kuba tuze tukyogerako kumpi wiki namba nti SEC enesobola okuvaayo ne position ababaka aba NRM basobola okugoberera position ya SEC basobola okusigala nga baliki kuba actually twalde twogera ne ku kibiina kya NRM okuba nti ekya NRM okuba nti kibadde kaleberebwe akokwabulizibwamu akaluluka nakaki aka speakership race so tosobola kubuusa maaso nsonga ya outcome okulaba nti NRM yasigadde ngeri ababaka basigadde nga bali aligned to the party position that is one that's a very strong point then ekyokubiri kyoyogeddeko kyotasobola kubuusa maaso kyecha kiki Honorable Kadaga kati kyazaako oba okitegeera ekisooka osooka kubuuza nti Honorable Kadaga nga bw'oyogedde anasobola okukkiriza okutuula nga backbencher mu parliament eyo gy'abadde akubiriza nga munne Jacob Oulanyah oba oliawo gubadde olabira ddala nga yabadde nemes oba yabadde nga rival kati yakubiriza parliament Kadaga atuule wali atandika okusabusabe naye mbwa so ekyo kyekibuzibwa era bibiri ebiteeka okutunulirwa kati mu kiseera kino kyennyini otunulire ekibiina kya NRM buno buwanguzi bwe yatuuseeko actually nze mbuwa Yoweri Museveni obuwanguzi bwe yatuuseeko butegeeza ki mu byobufuzi bya Uganda then ekyoku abantu nga Honorable ow'ekitiibwa Kadaga ku ssaawa eno kiki bazaako Honorable Kadaga kuba walaba Honorable Amambabazi lwaleero ategeka kukola ki kukomawo Honorable Kadaga ategese kuddayo naye oba oliawo abeereko n'entegeeragana ey'enjawulo ne President Museveni akomewo mu kintu oba asobola okusalawo Kadaga tomanye oyinza okulaba press conference ng'ayise press conference olwaleero n'agamba nti nsaze nyingiddemu NUP oba walala wonna nga tuddayo nga tulonda ebyo byonna birimu okubuuza nti kiki Honorable Kadaga kyazaako byebuuzo kati simanyi ndowooza otujja okutandikira okubaganya ebirowoozo mpolampola oba nawe nkubuuze osuubira zetombuuza nange mbiraba bwe ntyo naye nga mukyala Kadaga ali mukyala ali bold kubanga ne decision gye yasalawo oba okusalawo kwe yasalawo premier yeebuuza nti bwe yeekandaga n'astorminga mu meeting eya mukama we oba oliawo mu mbeera etaali nyangu tebaatuganya kulaba bwe twali ku State House awo naye era twalengera nga afuluma oba oliawo twakitegedde nti yafuluma nga meeting yali tennaggwa naye bw'otunuulira nti ye nga SEC member
era bw'otunuulira ekibiina nga wazze akitambuliza ebintu byakyo okuviira ddala mu 19 nga mukiise ne tujja mu NRC nga mukiise ne tujja mu parliament ya 2011 nga deputy 2011 deputy wa Mwami second then 2016 2021 nga ye kenyini yakutte mu kintu tulabanga emyaka eyo gyonna asutamize oba atambulidde mu line nga alina ebintu bingi byakoledde NRM bw'oweyingamu weyiti y'ekibiina ne mukyala Kadaga olaba nga buli omu yeetaaga munne naye ng'ate ekibiina kyo kisigala nga kyankizo ndowooza yeetaaga ekibiina okusinga ye ekibiina we kimwetaaga obaolyawo exactly kubanze ndowooza nti decision gye bateekinze ne President Museveni gye yateekinze abaseki ne bagamba nti oba agende kuba babadde actually bwe yafulumye mu meeting okufuluma kwe mu sec meeting storming out of the meeting n'agenda wali n'asalawo okulwaninga nga independent awo kitegeeza nti gwe nga gwe obeera osazeewo nti ekibiina ne bwe sitabeera ne bwe sitabeera mu kibiina kino nsobola okukola ki okutambula so actually nabo bali okutuuka ku level gye basazeewo ne ba pickinga Oulanyah ne baga nti wuumulamu oba oliawo babadde ne batuuse ku level egamba nti oba oliawo tokyali nnyo darling nnyo to that level mu kiseera kino kati ono gwe tulabanga yasobola okukola ki yasobola okutambuza so awo wali ekibuuzo mu kiseera kino nti President Museveni decision gye yakoze gye yateekinze kuba bayakulaze bulungi nti ekintu kino yakyekwatiddemu yagambye nti yakoze enkola ye yekiyeekera ya no sleep nti teyeebase nakwebaka yasigadde ng'akuyega ye yakuyeza ababaka n'atuuka n'obakubira amasimu omukwomu n'abasinkana ne ku makya genyini nga tutegeka genda kololo bateeba ne gurupu ye n'abalala yabasinkanye mu buntu n'abagamba nti musigale ku position y'ekibiina musigale ku kibiina kya NRM so nkugambye nti bye biteekwa okwetegerezebwa mu kiseera kino tubuuze nti Honorable Oulanyah Kadaga azaako ki mu kiseera kino support ye ebadde eyebusoga kuba tukimanyi bulungi nti abadde ne support mu busoga era walabye amaziga banga yite amaziga baki onyiike enyiike gye walabye bantu bebusoga nga bagamba nti akabiri tikaife akabiri tikaife bagamba keko akamu bagwera batya kalala akabiri tikaife kalala koka okay nenkulakulana gye badde benyumirizamu gye abadde alese ebitundu ebyaki ebyebusoga olowooza mu muli nti President Museveni anasobola okugiconsolidatinga agisigaze support ye mu busoga okitegeera kuba waliwo abagenda okunyiiga abagenda okutunula ku kyakoleddwa olunaku lw'eggulo ng'okukuba enkokola ki ow'ekitiibwa Kadaga nga bamukola ki bamufulumya naye ate muli nze nzirayo okulowooza nga nze bwana Wamala nti omuntu aweereza emyaka 20 mu parliament oba oliawo kyandibanga oba oliawo akaseera kabadde katuuse wabeerewo omulala akola ki akwatamu so kyandibanga oba oliawo tekibadde mu mutima mubi nze mukulaba okwanga oba oliawo kyandibanga tekibadde mu mutima mubi nti katumukube enkokola tumukole ki tumusuule ebweru oba oliawo ndowooza kyabadde interest either ey'ekibiina kya NRM oba kyabadde mu interest ey'ekibiina eya national chairman kuba national chairman ye vision bearer tulinga bwe tubeera mu organization tubeera n'omuntu ow'okuntiko nga ye vision bearer okitegeera so President Museveni babanga interests ne interests z'ekibiina ez'omu maaso we yalabye nga ow'ekitiibwa Oulanyah Kadaga si afiitinga mu kiseera kino kwe kusalawo kwe yakoze so ebyo byebire ebirindiddwa okulaba tulabe Honorable Kadaga azaako ki n'ekirala tulabe nga NRM enosobola okukonsolidatinga support wano mu busoga basigale nga bakyali loyo to NRM ne yennyini kuba naye nga bw'oyogedde akyali nnyo asset eri ekibiina ow'ekitiibwa Kadaga basobola batya okumuza asigale mu kintu ekimanyi nti kyoyogeddeko nti anasobola okutuula walinga backbencher kyendowooza nti Honorable ekitiibwa Kadaga era abantu bonna kye bamanyi ekisooka yasooka kwesimbawo ekamuli okufuuka speaker osooka kwesimbawo nga so ekisooka primary kubeera mubaka waki wa parliament ebirala byonna bwe binaagaana ajja kusigalawo mubaka waki wa kamuli omukyala abantu bekamuli then nekye tumanyi n'ekirala kiri nti wasobola okubaawo ekikolebwa ekirala wayinza okubaawo ekikolebwa ekirala ow'ekitiibwa Kadaga President Museveni mu speech ye
ne Oulanyah mu speech bona babadde bayogera kintu kimu just bridging yes kuteekawo kugatta sikwongera kubanga so mu interest ya NRM ne interest za President Museveni nga vision bearer w'ekibiina kya NRM basobola okusalawo nti olw'okugatta ekibiina kigende mu maaso katusigaze Oweekitiibwa Kadaga ndowooza kintu kyangu ekyo tumufunire wasobola okukola ki wasobola okuweerereza kubanga olaba mwami Amama Mbabazi eyavaayo n'afolinga out ne president n'amwesimba nako basobodde okubanga wetwogera kati boogera olulimi lumu era ati mwewuunya nti mwami Amama Mbabazi ayinza okudda nga prime minister ekyo tekiriko kuwananya ayinza okudda nga ssaaba minisita nadda mu kifo kye kyalimu wali eri mu nsonga ze yasookeramu ate okugenda maaso kubanga oba ekirala mu cabinet kubanga era ebyomunda biraga nti wabaddewo era okusika omuguwa wakati awo okulabika nti ate ono takolagana n'ono oba oli awo nakyo kyakoze edition nene mu Seeko okubanga mukyala Kadaga bamusindiikiriza n'ataweebwa kaadi oba bendera ya NRM okubanga avuganya naye tutunulidde nnyo ensonga enkulu egenda okubanga etunulira bannaffe aboludde oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga eno y'omulundi ogw'e11 bo position basigaddewo wetwogerera exactly actually bwana Wamala kyoyogeddeyo nayo point nene yemu kati bino byonna ebyakoleddwa oba byabaddewo olunaku lw'eggulu bireseewa opposition oludda oluvuganya gavumenti kuba oludda oluvuganya gavumenti oba oliawo lwadde lusuubidde nti lugenda kukola statement olunaku olw'eggulu singa Kadaga Oweekitiibwa ye yawangudde olunaku olw'eggulu opposition yandibadde kati eri mu position mu parliament yandibadde nga eri mu position ey'enjawulo nnyo ey'enkizo mu parliament naye ekyakoleddwa olunaku lw'eggulu kyayongedde nze mukulaba okwange kyayongedde oba oliawo okukuba opposition ku nsoloboto kuba ne bakandidates baabwe bonna tebakoze bulungi wandoweza nti oba oliawo Oweekitiibwa Ssemujju singa yaweza obululu kuba tumanyi nti mulimu 57 aba NUP mulimu 32 aba FDC mulimu aba 9 aba UPC ne DP balina 9 so wandoweza nti ababaka nga 10 oba oliawo singa opposition yabadde nga ekoze bubi oba oliawo wandoweza nti bandibadde gavumenti yabadde akuta omumuli gwa opposition yandibadde wakiri n'ababaka 10 oba n'okusobamu mu 10 n'okulaba nti yafunye ababaka 15 oba oliawo kandibanga kabonero akalaga nti NRM ekya expressinga dominance mu parliament kuba kino kiraga ki okulabika nti mwami Ssemujju tiyaweza na makati ga kibiina kya FDC ate nga abadde w'amaanyi yajja abadde whip oba nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament omulundi ogw'ekkumi kino kiraga nti aba opposition oba abali ku ludda oluvuganya gavumenti bagenda kuyisaawa embeera kuba batunulira embeera ebaddewo mukyala Kadaga bwabadde akubiriza parliament at least ye yamanyi ekintu kino era kiruko okuviira ddala 2016 azze atambuza ekintu kye ng'akimanyi nti bw'ajja 2021 alina byagenda okukola ebya defiance kyalidde debate kuyo kubanga nti yalaba nnyo nga asembeza aboludda oluvuganya gavumenti oba oliawo ate ekisaasaanyusa NRM ekibiina kyavaamu kubanga abali abawa omwaganya ng'abasembeza nnyo yakimanya nti bw'ajja 21 ayinza obutagira mu kibiina kyo olw'embeera yonna ebadde bitambula kubanga ajjukira nti ne mugenda okulonkinga manifesto ze ku speakers ote Munyonyo era bambuza waligenze wakineto brass ey'ekibiina naye gwe wasalawo n'olonkinga ekintu kikyo naye nga this is a party's internal structure internal activity ey'ekibiina gwe n'osalawo kukigendanga gwe kati gye yajja nagamba ekyo n'ekijja yali akyetegekedde era ng'akimanyi nti yali azimba ekintu kye afune numbers ezazijja okumuyirawo mubirimu oba oliawo mu kulonda kati bannaffe bano abataddewa abaleseewa beerabika nti yali asembeza nnyo ate oba oliawo bayo tebakwatagana nnyo na speaker kati aliko munaffe Oulanyah tumanyi kibadde kituufu kibadde kiraga bulwatu nti Oulanyah wadde deputy speaker aboludda oluvuganya gavumenti abadde tabayirawo nnyo mubiri ng'ate Mama Kadaga bw'abadde akikola kati awo basigaddewa bagenda ku reconcilinga batya ne speaker ono aliko ng'oli abadde alina abakwatiramu. Nze ndowooza omubaka wa parliament andaba essawa eno yennyini bw'abanga mugezi kana kalulu nga bwe bwayogedde olunaku lw'eggulu akaze mabega kwegamba byerabire bibadde mu kalulu omubaka wa parliament yeno oba opposition oba wa NRM bino abyerabire kati atunule kuweereza bantu be kuba speaker wa parliament nze nkulayirira alina obuyinza mu parliament muli obukugaana okwogera
actually boleta n'olugezigezi obugamba sergeant at arms akufulumya ove mu parliament actually ne bakuteekako n'ekibonerezo nti ogenda ne bakusindika mu disciplinary committee so nze ngamba abakaba opposition bakirize kati nti NRM ekyali dominant mu parliament ekyali strong mu parliament and it is the truth gemazima amatuufu kati kyebalina okukola ate kyemanyi nti bamanyi kati nga honorable Ssemujju ye mumanyi nti kati akimanyi kyebalina okukola kukulaba engeri gye bakolaganamu naki ne speaker si babaka ba NRM kuboko ekyo kiri kya bulijjo muteekwa kukolagana babaka actually bakolagana naye kati balabe engeri gye bakolagana ne speaker balabe engeri gye basobola okuyisaawo ebyabwe kuba let me tell you bino byonna bakola ba NRM bye bakoze ne kyayise ne kyabaddewo n'okologulu kyonna kye bakola kuyisaawo manifesto ekibiina kya NRM kyekigendererwa President Museveni bino byakoze agezaako okulaba nga byeyateeka mu manifesto oba oliawo ne interest ze n'ez'ekibiina kuba zonna interest zonna ozigata wamu interest za President Museveni ne interest z'ekibiina byonna okutwaliza wamu ateekeka kulaba abiyisaawo atya mu parliament kati omugezi omubaka wa parliament kwe kulaba engeri naawe gy'osobola oba ekibiina nga NUP oba FDC butyaba musobola okukozesa parliament eno namwe ne muyisaawo ekyamwe kuba yengeri yokka omubaka wa parliament omulimu gwo actually duty post yo ye parliament kati obanga tosobodde ku expressinga bulungi mu parliament obanga tosobola kuweereza abantu bo mu parliament ogenda kukola otya twogere ku NUP nga lead of opposition kati lead of opposition tulengera NUP n'ababaka baayo 57 balina influence tebayinza okukolako bogatta 57 tukimanyi nti bw'anaaba akola shadow cabinet principal oba oliawo n'abantu balagenda okutula mu kintu kye agenda tunula atya bwe twalengedde olunaku lwajjo omubaka zaake n'abalala akavuyo ke bakoledde maaso awo ne SFC netuuka okuleka nti yataddewo embeera okugizaawo mu maaso ga president mwennyini newatabaawo ndowooza naku kitiibwa kyamwereddwa nga fountain of honor ebbulo ne bazeekubirawo awo maaso ge ng'alaba kati ye leader of opposition atunuliddwa okubanga bategeka abantu bagenda okwaŋŋanga parliament erimu abantu 337 almost abaka 310 tukulaga nti NRM yakoze nnyo olunaku lwajjo bwe banga erina abaka 337 nga abaka 310 basobodde okuwa nnyo nga tonna kutuuke tunula ku kaluluko bwa deputy speaker akaluluko bwa deputy speaker Anita Mongi yafunye ababaka 15 kati mbuulira NRM ina ababaka 15 ina 337 kati sasa yeyongeddeko negenda ne munda nekukumba bukumbi independence oboli yao katunula honorable Nsibambi yafunya 35 honorable Sereko nafuna ya 24 bano bagata kati bebaka opposition ababadde no kati abagatto bateke ku bonna abalonze 5 24 bwe babaka abalonze na kulwajjo ku babaka 5 29 kitegeeza abantu 5 tebalonze obuli obadde bagenze nga bafulumye tebakyali banzo baba zene batasobola kulonda bulungi anedda no musanvu goli badde invalid waliwo abadde bubiri bwa gundi bwa speaker bwadde bubiri kubana abagundi aba deputy no nkugamba kati ku cha speaker yennyini empozi ku cha speaker ntitana kubanga yabadde bwetu kitaiza nti eno yabadde battle lwadde lutalo lwennyini nga buli omwaki etaaga Mchala Kadaga kubanga yafunye 1997 nubwa Kadaga nabo struggle ya manyi nubwa Kadaga bo interrogating obulungi 1997 ogenda okulaba nga lazima NRM yalaze nti esobola n'okudiginga aba opposition babaddewo tukubalidde aba opposition basoba mu 10 mu 10 bono okutwaliza wamu basoba mu 10 ne independent soboli yawo then NRM lining abayinza okubanga basazera ne batadde bano bona babadde bayimba Kadaga mugundi mu campaign wano bona ba NRM badde bateka baliwa mu 1997 muno balabamu mulimu abakyuse kulaga nti mulimu abangi nnyo abakyuse ne baddawa kati ekiro kyennyini ekya Sando okuva mu Seke okuva mu State House kati kyakoze kinene nnyo kuleka kyakyusizza ekibalo kino kyonna waliwo abatuuse nakugambe wano olunaku lweggulo nti waliwo abamu abagenda okutuuka bagambe nti naye engeri gye yafulumye wano mu kibiina wano mu Seke bwe tugenda naye tugwa naye nedda ye oba oliawo si yandibadde ki si yandibadde enkola ekyo nakyo kiyinza okuba kyamukoze eki message yabadde ki so nze nga tuddayo katono wali ku opposition nze ndowooza opposition eteekwa kukola nnyo ku mulundi guno bateekwa kukola nnyo ku mulundi guno
owekitiibwa Robert Sentamu Kyagulanyi ne group ye babanga baleeta leader of opposition in parliament bateeka ku identifying leader of opposition in parliament atagenda kuba abrasive ku floor ya parliament atagenda kulwana lutalo kuba nawulidde se mbagala kuleeta honorable zake tewali nakugambye nti bwabanga yalikidde unakulwajjo eyakubye nakubirawo blaze asookeddewawo kati mumanyi omuntu gwe mugenda okubanga muleta ku session esooka ya parliament omusuubira otya nga yatunudde Oulanyah kubanga jukira buli parliament mu parliament buli government wevayo ne position oba nevayo ne policy statement oba policy paper yonna bayitawo leader of opposition nawe response kakati awo kyekugambye tulina era bogenda okwetegereza owekitiibwa Adabeya Kadaga ne honorable Betty Ochan abadde bayina respect bayina enkolagana bayingeri gye respecting era mu kisanja kino tewawuliddewo obuzibu bwonna ku bukubagano wakati wa opposition ne kimu parliament yawo naye kati weewuunye nti NUP bwesooka bwereetanga honorable zake anyhow kale katunyo approach katumulembe tudda tugenda tunako ebirwe gwanga tuno tutatuna ensonga zino parliament emulundi gwe 11 tukwamu torch tugenda kutunulira mwami Oulanyah Jacob Lakoli okulaka nti agenda tambuza parliament ena agenda kutambula atya n'abantu bagenda okubanga kulana nabo naka tutunyoka tumulemu butula tulabataagala ebirwe gwanga. Soul Television.